emijoozi mwe bagenda okuddukira emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka egimanyiddwa nga Kabaka Birthday Run egigenda okuddukibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno gwa 2022. Olwaleero abasuubuzi nga beegattira mu kibiina ekibataba kikasiita nabo beegasse ku mugendo ogw'okugula emijoozi era gye bakwasiddwa akulira entambuza y'emirimu ku BBS Telefina Steven Dunstan Busuulwa ng'ali wamu n'akulira bakitunzi ku BBS Telefina Joan Bisaso. Emijoozi gigenda kuba wano ku headquarter yammwe abasuubuzi abali eyo mutuukiriremu Amabeere Mwesige Mwami Sekito Dadiasi Ndoza ali mu mirimu n'obukulembeze batwanjulidde wano. Emisinde gino tegiboola myaka, tegiboola butonde nti ono mukyala ba mukazi, tegiboola na saizi. Naye mbakubiriza temuswala abali eyo nga mudukira mu bukadde. Kano kanjawulo kaliko empologoma mu maaso. Bw'otunula bukisi otadukiramu emyaka egiwedde tekuli mpologoma eno, ojja kuswala ng'ogenze mu kakadde ng'ogende mu lubiri ng'Ssaabasajja akusimbule. Omwogezi w'ekibiina ekigatta abasuubuzi Issa Ssekitto ng'ali wamu ne bassentebe b'abasuubuzi bategeezezza nga bwe batasobola kusigala mabega nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II alagidde. Okyogera otya nti emisinde gya Ssaabasajja Kabaka gyagenda okuduumira mwennyini mu lubiri wano babakasiita tusigadde ebweru. Bassebo ne bannyabo ekituleese wano ku headquarter eno y'empuku yaffe bwe tusinziira okutunda emijoozi gino. Kakati ate tunaatunda nga atunda ayolesa yamazaawo amangu. N'olwekyo twagala okuwera n'okukakasa abantu bonna n'okukakasa beene nti babaawo abagonvu gy'oli bakasiita n'abasuubuzi ba Kampala teweetaaga kwogera bingi na kumalayo nsonga ndala yonna twakkiriza nga bulijjo bwe tukkiriza. Omuntu yenna asobola okudduka nga wa Mukiyembe Commercial Zone aje kuduukayo wange afune omujoozi guno ng'agusasula sinsi $1.5 yeetabe mu mpaka addukiridde empaka zino kulwa Ssaabasajja Kabaka. Enkola ey'okutuusa emijoozi ku bantu ba Kabaka gye bakolera ekyagendera ddala mu maaso era Angel Nambooze amyuka akulira bakitunzi ku BBS Telefina olwaleero asiibye mu ssaza ly'e Buddu mu disitulikiti ey'e Masaka ng'akwasa abasuubuzi abakolera mu kitundu kino era ng'okusinga abadde ku kibanda kya Pius Bond abaguze emijoozi egiwerako. Nga bannabuddu tweteeseteese bulungi nnyo era essaawa yonna tuba tutandikira Masaka tubeera twaka buli kiseera. Tubeere nga ffenna twetaba mu misinde gya Kabaka nga tufuba okulaba tulwanyisa obulwadde bwa siriimu wano mu Buganda ne mu Uganda yonna okutwaliza awamu. Bannange zatanneetegeka bannange tojja kubanga tajja amanya sebuli makira mu Ssaabasajja Kabaka tukwebaza Haji Amerika Koza Nakinkumukolo by'ennyimba ez'omukwano ssaako n'ezisinza Katonda omuyimbi